Oluvannyuma lw'ebigambo ebyanjawulo ebyawandiikibwanga ku mikutu gya General Moses Kainerugaba egya social media naddala omukutu ogwo ogwa X, ebigambo omwali n'obubaka obwali bugamba nti we will TKB on Heroes Day, oba kyosobola okuvunula nti Besigye tujja musa kalaba ku lunaku lw'abazira. Ebigambo ebyo bwe byatuuka ku Dr. Kizza Besigye byagenda maaso n'okubanga tebimuleka kyekimu, era kyeyagenda maaso n'okubanga akola kwe kufulumya case file number High Court Civil Case number 248 of 2026 mu mwezi ogwo ogwa June, n'agamba nti ayagala baweereze General Moses Kainerugaba ebbaluwa eyali emuyita bw'atyo alabikeko mu kooti yeewozeeko ku bigambo Dr. Kizza Besigye bye yali agamba nti bityoboola eddembe lye ery'obuntu. Ojja kujjukira bulungi nti Erias Lukwago yasituka n'ajjayo omutwe n'agamba nti ye waakukola buli kisoboka ebbanka luwo okulaba nga etuuka ewa General Moses Kainerugaba, wabula waayita olunaku lumu bbiri Erias Lukwago abasajja ne bamugombamu obwala nga ne gye tuli eno ali mukomera. Wabula olunaku olwaleero muna PFF omukyala amanyiddwa nga Nyanjura Dorino Mutatiina, ono nga ye yali amyuka ne Erias Lukwago, avuddeyo n'abaako obubaka bw'atuwa era nga bukakasiza ddala okuviira ddala wali mu kooti. Agamba nti since he is now representing himself, Dr. Kizza Besigye has asked court to allow him to be taken to General Moses Kainerugaba so he can personally effect a service of the court summons. Kati Dr. Kizza Besigye omusango ogwo gwe yawaabira Jeno n'okwekubira enduulu eri kooti we butuukidde olunaku olwange nakusa omwezi 23 Julayi 2026, Dr. Kizza Besigye asabye kooti emuwe olukusa bamwetike bamukime okuva mu kkomera bamutwale mu ofiisi ya General Moses Kainerugaba, ye Dr. Kizza Besigye amutuukeko direct asobole okubeera nga amwesaavingira empapula. Ojja kujjukira nti Erias Lukwago bwe yavaayo n'agamba nti agenda kukola buli kisoboka okutuusa empapula za kooti eri General Moses Kainerugaba. Omukutu ogwa X ogwa General Moses gwayitirako obubaka obwali bulabula Erias Lukwago wamu ne bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye abaali bagamba nti baali bakutwala empapula gyali. Kati Kizza Besigye engeri gye kiri nti bannamateeka be okuli Erias Lukwago ali mu kkomera, ate Martha Karua yaddizibwayo e Kenya, agambye nti ye kati agenda kwesitukira, wabula kyalinda kiri kimu kyokka, kooti kumukkiriza agenda asisinkana General Moses Kainerugaba ye Besigye amweweere empapula. Kati nno omukulu gw'olaba ku screen ye Major James Birungi, omujjukira bulungi mu misango gya Dr. Kizza Besigye bwe yali nga ali mu kooti y'ekinnamagye. Omukulu ono gye buvuddeko yagombebwamu obwala, wabula wetutuukidde kati amawulire agavaayo gagamba nti akyalemereddwa okufuna abantu 3 abamweyimirira okusobola okubanga afuna bail okuva mu kkomera. Ojja kujjukira nti balina okubeera nga kuliko Major General, nga kuliko Lieutenant General oba General. Abantu abalina omweyimirira engeri gye kiri nti Major General mulamba, n'abantu balina okuleeta okumweyimirira kulina okubaako Major General, Lieutenant General oba General. Kati kitegeeza nti omukulu alina okukakasa nti ategeeza abamu ku banene basobole okuba nti bamweyimirira naddala mu kaseera kano. Otusigala ku kibiina kya General Moses Kainerugaba oba ekisinde kye ki PLU, omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Twala Fadil, ono nga ye Secretary General w'ekibiina kino oba ssaabawandiisi eyadda mu kifo kya Honorable Daudi Kabanda, avuddeyo mu busungu obw'ekika ekyawaggulu n'afulumya statement ebadde empanvuyirivu, wabula ng'egenda mu maaso n'okubanga evumirira buli kiisi muna PLU ekisinde ekyo ekikulemberwa General Moses Kainerugaba agendanga mu maaso n'okubanga ayambala ebyambalo ebyekinnamagye
ng'ayambala ebintu ebyekisirikale n'okubeera ng'alina engeri gy'akozesaamu obubi erinnya lya PLU. Ekiwandiiko kino ekibadde ekiwanvuyirivu agamba bw'ati: Official statement. Fellow patriots, after observing a few issues from the day I assumed office, I wish to issue the following statement. PLU is an organization firmly built on the rule of law, and all we do is guided by the strict tenets of the law. We will not tolerate or condone any breach of the law by any member. Accordingly, all PLU members are strongly warned against: number 1, engaging in extortion, participating in any criminal activities and physical attacks on fellow PLU members or any other Ugandan, dressing in military or paramilitary style uniforms. Any member found engaging in such acts will face appropriate disciplinary action, as these behaviors are contrary to the values and principles of PLU. No individual or group is permitted to organize, convene or announce any event, a program or activity in the name of PLU without the prior knowledge and, where necessary, explicit clearance from the Office of the General Secretary and Chairman M. Kainerugaba, General Muhoozi, OCC members. We urge all members to uphold the highest standards of discipline, integrity, and respect for the law as we continue to build a credible and respected organization and all its leaders. For those who have differences, the Secretariat is open. We want a united PLU, and I'm available to receive your complaints so that we can find a way of solving them. Fighting is never a solution. Office of the General Secretary PLU. Kati omukulu ono Twala Fadil Honorable avuddeyo n'avumirira. In fact ndabye ne Honorable Parambargahare ng'agamba nti yessebo kyoyogedde kituufu. Agambye nti teri munna PLU kwambala byambalo bya kinnamagye, okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka oba okulumbagana wakati w'abanna PLU kimenya mateeka yadde okubaako akakuukulu kootegeka oba meeting nga General Muhoozi Kainerugaba tagimanyiiko. Wabula bino we bijjidde ng'eyali ssaabawandiisi w'ekibiina ki PLU ekya General Muhoozi Kainerugaba Honorable Daudi Kabanda. Ensangi zino ku mukutu gwe abadde ng'alina obubaka bw'awandiikako nga bulina abakulu be bulumba wano na wali. Kati ate ekiwandiiko ekyo kifulumye nga kigamba tokkirizibwa ng'oggyeko okulumba banna PLU, tokkirizibwa yadde okulumba omuntu omulala yenna. Bw'onaakola ebyo PLU ejja kuyita mu kakiiko kaayo akakwasisa empisa era ebinaddirira tojja kubisiima. In fact olufulumiza kino bangi obwedda amaaso bagatunuuliza Honorable Daudi Kabanda nga bagamba bannange kati mufulumiza ekiwandiiko kino naye Honorable Daudi Kabanda ennaku zino abadde mukambwe nnyo ng'alina abantu baayisaamu eggaali ng'ate nno n'abamu ku abo balina akakwate ku First Family oba family y'omukulembeze w'eggwanga. Kati kino Honorable Daudi Kabanda ekiwandiiko kino tekimutwaliremu ebyo bibuuzo bibadde ku mutimbagano. Kati nga tuvuddeyo wa Honorable Daudi Kabanda, PLU eya General Muhoozi Kainerugaba ate era mukadde ke kamu ne Honorable Twala Fadil SG waayo. Omukulu amanyiddwa nga eyali NUP komanda nga gye buvuddeko yalaga nti yegasse ku PLU ate era mukadde ke kamu ne NRM ne gye buli eno anoonya kalulu ka bwa LC1 oba chairman, wabula omukulu ebigambo bya Wanda ntegeeza Stephen Kaweese Nansana si biwoomu n'akamu naddala eri ekibiina kye yavaamu newankubadde nga anoonya kifo kyabwa LC bwakyalo. Nze nabadde wa NUP nga nyambala musaayi nga bafuutu soja mbalina. Mujjukira eggaali gye najja wano gye bakubira wali ku kitebe katono bakuba amasasi ne bafundikira nga ne motoka bagitutte.
najja wano eggaali yali y'abaana 27 fenna nga tulumba ku kitebe ekamoca twale empapula nga musaayi mwereere awo bonna abaana bafuutu soja magye gange era wennyini bagamba omusajja obwa nupu komanda ekyamazima gwe nanyinibo mbadde nupu komanda okuvira ddala 2021 paka 2026 mu kaseera ak'okumpa kaadi ne bagiwa omusajja Zambala ataali nawo nga buli kimu kyonna nkikoze nga byonna mbikoze mbimazeeyo 2021 buli wentunulira ekizimbe kyange kiri maziga gampitamu nga kyagenda 2026 nentunula wali awali ekizimbe kyange omugagga yazimbyewo kalina mpitawo buyisi tewakyali wange nentunulira kalina ziri nga kati ziri mikono gya Manerenda nentunulira amayumba ago Manerenda yasolooza baganda bange mbagamba ebigambo bino nowobeera nga yeggwe ng'ofiiriddwa ekyenkana bwe kityo ng'omuntu akulaga takwagala ofiirako mufiire baneetukkiririze mu nkyukakyuka bw'olaba ng'omuntu takwagala muleke NRM katiba njagala NRM katiba njagala kibi nnyo okubeera n'abantu nga mubutuufu bo tebakwagala nateekawo embeera yonna nentimba billboards emitwalo 4 ennene bwaguuga nenzijuza Nansana municipality yonna Manerenda yampa miliyoni 6 nenziwa Kyagulanyi n'atampa kaadi singa yakwata sente zange nansinsirisa wallahi yamungu nandibogamba ekyo kangende n'ekyo naye kaadi ne bagiwa omuntu omulala ate ne sente zange ne batazimpa mbagamba ebigambo bino ne kano sigenda kalekayo sigenda kukkiriza abantu bigambo bya Stephen Kawesi NUP Commander eyakola zip billboard enene bwaguuga awo nno nga tuvuddewo omubaka wa Mukono South Honorable Robert Maseruka yakyaliddeko Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga wali mu Bulange era bafunyeyo akadde ne banyumyamu ku nsonga ez'enjawulo. Katikkiro agamba nti ng'omuvubuka omuto abantu gwe beesigisa akalulu kaabwe okubakulembera yamusabye okubeera omwesigwa obutayiwaayo bantu baamulonda ate mukadde ke kamu asoosowaza ensonga sematusonga 5 eza Buganda ate era asoosowaze ensonga z'abantu bakulembera abaweereze mu bwerufu n'obuvumu ate era mu bwegendereza obw'ekika ekyawaggulu. Yamwebazizza okukiikanga embuga era yamusabye okuteeka ku mwanjo ensonga za Buganda n'ez'okulwanirira oba ensonga ezimu ku zo enkulu okulwanirira omugabo gwaffe ebbanga lyonna. Katikkiro nno yamaliriza nga amwagaliza obuweereza obulungi. Oyo nno ye mwana mulenzi oba MP amanyiddwa nga Honorable Robert Maseruka naye gundi saamulabi ayina kyaliwo oli bwe batambulira MP munne. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi
era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.